Kyagulanyi y'obukulembeze agenda kubujjawa nga talina yadde omukulembeze mu mawanga agatwetoolodde amukiririzaamu. Bino bye mulaba General Muhoozi atambula n'agenda e Rwanda, bye mulaba General Muhoozi byatambula n'agenda mu South Sudan, n'agenda e Somalia, n'agenda e Congo, n'agenda wa. He is creating room for himself from presidents around. Obuyinza obw'entebe esinga obunene mu ggwanga tebabutwala na kusaaga. Museveni mu kulwanyisa Idi Amin n'Obote, Julius Nyerere mu Tanzania yamuli ku kido. He made a team. They were few, but it was a perfect team. But today, otunuulira abajaasi abali ku front line ya no okutwala obuyinza bebalumbuye. Yeekolera. Waliwo gayi wa mutwe munene bamuyita Nuwa Mutwe. Vubuka muto. Point yo yali badde y'amagezi singa obadde ogigamba bantu basiru. Naye okuva lwe kiri nti ogigamba abantu bagezi efuuse ya kisiru. Wiiki ewedde nakoze posti ne ngamba ku Facebook olunaku lwabadde lwa Sunday nti waakiri okkiriza n'obeera ng'omusiru mu bantu abagezi ddaani okubeera ng'omugezi mu bantu abasiru. Ebbanga ly'onaamala nga ggwe mugezi mu bantu abasiru, ly'ebbanga ly'ogenda omumala mu buutta, ly'ebbanga ly'ogenda omumala mu bujjegga. Jjukira obwongo bwo n'entegeerayo obeera wabimatiza dda nti ndi mugezi era ndi mutegeevu okusinziira ku kaliba y'abantu muwangaali. Kino kikuleetera okulemaza obwongo bwo n'okubukotoggera okunoonya okumanya okw'enjawulo okuva mu bamanyi ab'enjawulo, kubanga abantu b'owangaaliramu tewaliiwo alina kumanya kwa njawulo kuyinza gatta kumanyako. Ate naawe obwongo bwo oba wabumatiza dda oba wabutegeezaako dda ti ndi mugezi era ndi mutegeevu, naye nga in actual sense toli mugezi era toli mutegeevu, just ekifo mw'oli tosobola kutegeererawo oba oli mugezi oba oli mutegeevu. Tewali ndabirwamu esobola kukulaga kakica mu ntegeerayo. Kyenva nsaba ebiseera ebisinga waakiri tukkirize tubeere nga abasiru mu bantu abagezi tani okubeera nga abagezi mu bantu abasiru, kubanga bw'obeera omusiru mu bantu abagezi kikuyambako era kikuwa challenge y'amaanyi okunoonya okumanya okw'enjawulo gye bujja n'ofuuka omugezi mu bagezi tani okubeera omusiru mu bagezi. Okubeera omugezi mu basiru si kitiibwa, ekyo kivumu. Yeekolera itonga gigange musiibye mutewa musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mu kulabira akatambikana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Omuvubuka oyo ekisinga okumubonyaabonya kwe kubeera omugezi mu basiru. Era ttiimu y'abasiru bwe yatudde nerabanga ye gwe yina okutikka obubaka ye bwe yalowoozezza nti Buzito n'atamanya nti abuleetera abantu abagezi. Obubaka bw'oba osanga bwali badde Buzito senga abadde abuleetera abantu basiru, naye okuva lwe kiri nti abuleetedde bantu bagezi bufuuse obw'ekisiru. Next time njagala asookenga kubuuza nga tebannamutuma kuyigga mu nsiko oba kuyingira nsiko kuyigga, asookanga ababuuze ngenda kuyigga ki. Baali kutuma okuyigga akamyu naye ng'ekyamazima ogenda kusangayo mpologoma nkiddamu. Baali kutuma okuyigga akamyu naye ng'ekyamazima ogenda kusangayo mpologoma. Mu statement y'essooso ogambye Museveni bwe yali ayeekera zi gavumenti ezaasooka eya Idi Amin ng'alina ekibiina kye baakitanga Fronasa n'eya Dr. Apollo Milton Obote ng'alina ekibiina ki NRA, yasooka kukwana mikwano mawanga agatuliraanye, oba yasooka kuteekawo nkolagana n'amawanga agatuliraanye, oba yasooka kuteekawo mikwano, oba yasooka kukwana ba presidents ab'ensi abatuliraanye, omuli Jomo Kenyatta owa Kenya, omuli Mwalimu Julius Nyerere owa Tanzania n'ensi endala ezaali zituliraanye. Oli mutuufu tolimbye, naye ate okoze ensobi emu okuddira abantu babiri ab'enjawulo wadde nga bali ku mission emu okubateeka ku minzaani emu. Sigaana mission ya Bobi Wine kutwala buyinza ng'oba eya Museveni bwe yali okutwala obuyinza, naye basamba nnamba ya njawulo. Ti abasambi b'omupiira weewaawo tukkiriza nti basobola okuba nga bonna baagala kuteeba ggoolo, naye osinzidde mu nnamba ki? Ennamba Museveni gye yasinziiramu okwagala okutwala obuyinza oba eddiba lye yayambala lyali lya bumenyi bw'amateeka ery'okuyeekera. Museveni yali muyeekera, Bobi Wine munnabyabufuzi. Weewaawo sikuwakanya nti bonna missoni zaabwe za kutwala buyinza oba zaali za kutwala buyinza, naye baayitira mu nnamba za njawulo nti Bobi Wine munnabyabufuzi ali mu mateeka, Museveni yali munnabyabufuzi atali mu mateeka. Ku buli gavumenti yonna oba mu buli nsi okuyeekera gavumenti kiri haramu.
wali osuubira Museveni okuyeekera gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote nga tasoose kusimba makanda mu mawanga agatuliraanye? Okuyeekera gavumenti kitegeeza kuba mmundu. Wali osuubira Yoweri Kaguta Museveni okujja emmundu ebulaya zonna gye yali azisase azirete direct ku kisaawe Entebbe? Wali osuubira Museveni okusigala mu Uganda ng'ayinaayina ng'ayeekera gavumenti ekintu ekimenya amateeka? Museveni ng'omuntu okukwana ab'e Kenya, okukwana ab'e Tanganyika n'okukwana bonna ab'amawanga gatuliraanye nga Rwanda kyali kimukakatako. First of all, teyayina address. Museveni teyayina maka. Museveni teyayina kitebe kya NRA. Bobi Wine ayina amaka, pate gyakulembera erina ekitebe. Kitegeeza nti Bobi Wine kyasinga okwetaaga olwaleero ge maanyi g'abantu aba Uganda. Amaanyi g'abantu aba Uganda lwe galizuukuka ne gakimanya nti gasobola okutwala obuyinza. Tuliba tetwetaaga Nyerere oba Kangezona aliyo Samia Suluhu. Tuliba tetwetaaga Ruto. Twetaaga kimu maanyi g'abantu kubanga formula gye twakozesa okwagala okutwala obuyinza yali eyita mu mateeka ng'era twagala kuyita mu maanyi g'abantu. Naye mwami Yoweri Kaguta Museveni formula ye ey'okwagala okutwala obuyinza yali emenya mateeka era yali yakuyeekera. Mu buli ngeri yonna nga Museveni omuyeekera yali yeetaaga ensi ezituliraanye kubanga yalina otendeka bayeekera banno bagayita amajeege era agenda gatendekera mu Uganda. Yalina okutambuza emmundu oba okukusa emmundu okuzijja e Bulaaya ng'alina okubaako wasooka aziwummuliza then azikukuse ziyingire Uganda. Wali omusuubira okuba nti zigenda kugwa Ntebbe direct. So mu buli ngeri yonna, by all means, by all ways, Museveni yalina okwetaaga ennyo ab'amawanga agamuliraanye. Museveni yalina okwetaaga ennyo abakulembeze b'ensi ezimuliraanye. Nkiddamu weewaawo Bobi Wine ayinza okuba yeetaaga amawanga agamuliraanye, ayinza okuba yeetaaga abakulembeze b'ensi ezimuliraanye, naye ennamba gye yayitiramu okutwala obuyinza tekyetaagisa nnyo. Oba ntegerekese bulungi, tekyetaagisa nnyo. Ekirala okoze statement n'ogamba Muhoozi ayagala bukulembeze, asiiba ku nnyonyi, agenda Rwanda. Okugenda e Rwanda si kyekikulu. Nze yeekolera itongwa lw'olindaba nga nkutte ekkubo ngenze e Butambala, tokubanga endulu yatemuleetanga ab'amawulire, ndiba ngenze waffe. Muhoozi bw'agenda e Rwanda abeera agenze waabwe. Eyo ye waabwe yennyini gy'ava, so omwana okugenda ewaabwe ago tegabeera mawulire. Tusooka tutunuulire Museveni yalwana ne Idi Amin, then tutunuulire Bobi Wine alwana ne Museveni. Museveni yalwananga ne Idi Amin. Idi Amin yali azitowa bbanga ki oba buzito ki? Kubanga Museveni yatandika okulwanagana ne Idi Amin ng'afoominzeewo ekibiina kye ekya Fronas omwaka gwali gwa 1972 nga gavumenti ya Idi Amin erina omwaka gumu bwe guti mu buyinza. Naye kyamutwalira emyaka 8 okulwanagana naye ate nga era yayambibwako nga bw'ogambye. Dr. Apollo Milton Obote yali yakalayira mu mwaka gwa 1998 Desemba, Januari 26 mwami Yoweri Kaguta Museveni n'ayingira ensiko nga Obote wa mwezi gumu tannagundiira nnyo, naye kyamutwalira emyaka 5 omulwanyisa. Olwaliro Museveni yakafugira emyaka 38. Olwaliro Museveni wa maanyi nnyo, naye osuubira Bobi Wine okumujja mu ntebe within only 2 years oli mugwi wa ddalo. Emyaka 2 gyokka tosobola kugoba mukulembeze amaze mu buyinza emyaka 38 ng'ate gwe omutendereza nti yali mugezi era yali w'amaanyi nga ye ab'omwezi ogumu gwokka n'ow'omwaka ogumu baamutwalira emyaka egisoba 14 okuvuunika gavumenti zaabwe zonna okutwaliza awamu. Nkakasa nti naawe okkiriza era okitegeera ddala bulungi nti mu East Africa wano oba mu nsi ezitwetoolodde Yoweri Kaguta Museveni kirimaanyi. Yoweri Kaguta Museveni ayina amaanyi. Abakulembeze bonna abeetoolodde ensi gye bayita Uganda bamutya era bamwekengera. Abamu ye yabatuuza ne mu ntebe, abalala ye yabayeekera nga bakimanyidde ddala bulungi nti waliwo abafudde lwa Yoweri Kaguta Museveni. Mubamu kubafudde mwalimu Desire Kabila oyo yamukuba essasi mu mutwe. Museveni yatuma omuntu n'amukuba essasi mu mutwe olwo yaluli wakati. Eyali anaatera okufuna independence y'ensi ye John Garanga, Museveni yamuttira mu helikopita. Ekyamagufuli tetunnamanya bulungi ani mutuufu eyamutta.
naye nga wewetegereza buli ewali afa addawo yenna aba ateetera ne Yoweri Kaguta Museveni ekikutegeeza nti yaba mutaddewo abakulembeze abamu yabatadde mu Africa eno nti nammwe yiyo mufugoba yabatadde mu nsi zaabwe ez'enjawulo nti nammwe tuula kakati okuva lwe kiri nti yabataddewo ate nga bamutya bakimanya asobola okubayeekera sinakindi okubatta tobasuubira okusisinkana nga His Excellency Bobi Wine ne bakutegeezaako nkiddamu abo abakulembeze b'oyogerako tekuliiko mukwano gwo n'omuntu akkubira essimu tekuliiko gw'oyogera naye kyokka ng'atekkiriza obagaana nti ne baba baali yagadde okusisinkana Bobi Wine oba ne baba basobola okusisinkana Bobi Wine birina kubeera byakyama tebirina kujja mu public kubanga okwo kubanga okuyeekera Yoweri Kaguta Museveni indirect omuganda agamba eyaluma ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga Yoweri Kaguta Museveni techniques ze yakozesa okukuba bakulembeze banne tayinza kukkiriza mukulembeze wa Africa n'omu kulaba nga azikozesa okumukuba nti Bobi Wine nakeera ekifaananyi ne kifuluma nga ali ne Ruto Museveni ne Ruto butandika okubeefuka mwabadde muteesa kuti Bobi Wine ekifaananyi kifuluma nga ali ne Samia Suluhu ako kaba kalabaaye Bobi Wine ekifaananyi kifuluma nga ali ne Kagame ako kaba kalabaaye kakati okuva lwe kiri nti toyogera nabo okuva lwe kiri nti tobakubira ku ssimu okuva lwe kiri nti tobawuliza ng'ate era ne be basobola okusisinkana Bobi Wine tebasobola tutegeezaako nga public olwenta gye batya omusajja Warren Bonira tomanyi bya munda nkiddamu Bonira tomanyi bya munda nze yeekolera Itongwa